nzi babase naye basigadde bakomawo ne basoma be baseegulo ne bagamba tusigala tugenda naye ng'ebyokukola kwerwanako si kugenda ku nguudo zokka waliwo n'ebyo tusobola okukola nga tetugenze ku nguudo ne twerwanako ne tuwangula naye nga byetaaga ebintu ebibiri okusooka kuba nti buli omu yenna awangaalira mu nsi eyaffe ey'abawambe ategeere nti muwambe kubanga n'olwaleero waliwo abakyabuuza muzaako kaki balowooza nti omulimu gwaffe ffekka abali mu byobufuzi ffe tulina kununula nsi nedda kati muleetayo kaki naawe lowooza ekinaakujja mu mbeera eno kiki ojje tukubaganye eki ebirowoozo ffenna awamu mulimu gwaffe ffenna oba oli munamawulire oba oli musomesa oba oli musawo oba oli muserikale oba oli ki mulimu gwaffe ffenna kwekolamu omulimu ogununula eggwanga lyaffe ate ndudde nga mbagamba nti abasirikale bo balina bubi okutusinga naate kubanga ffe waakiri oyombako n'okaayana naye bo tebalina newe boogerera tasobola nakukola mirimu gya njawulo mu poliisi akeera mu poliisi buziba ali mu poliisi aweesa ekimundu kye n'addayo gy'asula mu buyunipooti bwe bagabana abantu osanga kayunipooti buli omu asula ku mutwe gwa munne babapanze nga gundi musomesa waakiri asobola kusomesako mu masomero ag'enjawulo n'afunayo naye mu poliisi n'abali ku makubo ababaweerezaayo era bazirinze babagerekera mufulume leero munaakomawo bweziti bwazireeta bwazibawa ne bamufuulirako nabo ne bagabana mpaka eri so ffenna kiseera kyakwekolamu omulimu ogwawamu twejje mu mbeera eno eggwanga liryoke lirongooke abalowooleza mu kalulu ka 2026 ffenna tukaagala nange akalulu kendwanirira tetulwanirira kirala kyonna tulwanirira akalulu naye tulina okulwanirira akalulu ak'amazima naki na bwenkanya si kwetwala mu kalulu akatali k'amazima na bwenkanya n'olwekyo kuva leero tuusa 2026 kitukakatako okulaba nti akalulu ka 2026 we katuukira gasi eno yenna evudde mu ddiiro eggwanga literedde akalulu ne kaba k'amazima naki na bwenkanya gwe mulimu gwe tulina okukola gwe mulimu gwe twewa era tujja kugukola nga bwe kisoboka Katonda ye mubeezi waffe insha Allah mwebale nnyo mwebalire ko kampani y'abagwira n'agiwa obuwumbi simanyi 3 obuvudde ku malwaliro kuki so eyo ye official corruption ng'ebitongole biwambe ng'abantu banannyini ssente tebalina ddoboozi awo we wali omutaawaana so bino byonna kubivaamu kkiriza oba gaana kitandikira ku kubanga waliwo enkola ey'obwenkanya mu ggwanga enkola ey'obwenkanya nga esobola kugoberera ebintu byaffe ebyawamu nga bwe bitambula eyo enkola tesobola kubaawo wakati mu buwambe bwe batuzimbyemu ekyokubiri walina okubaawo enkola erondoola kulaba ebintu byaffe nga bwe bitambula n'ekyokusatu enkola ebonereza abo bonna abasangibwa nga batutte bye batanditutte era ebintu ebyo byonna singa weebiri bano bonna benjogerako abalina obuyinza bandi badde mu makomera so omulimu gwe tulina mu ggwanga lyaffe ogukyasingira ddala obukulu guli gumu gwakusooka kununula ddoboozi lyaffe n'obuyinza obusobola okulagira ebyaffe nga bwe bitambula ddoboozi eryo bwe tubanga tetunaba kulifuna twelimba
tusobola kukyusa embeera oba tusobola n'okukyusa abakulembeze ab'obuyinza. Bakulembeze be tukyusa be bakulembeze abatalina ki, abatalina buyinza. Kukyusa LC1 actually yandiba n'obuyinza butono mu kyalo, naye abalala bandi kansala, ndi meeya waffe afulumye. Mumumanyi nga bwe bamulangira ebikufulu byayambadde nti bwe bwa meeya bwoka wakola ki, wakoma. Ndi MP mwabalabye tekyali MP gwolowooza nti waliwo MP mu parliament. So abo abakulembeze ab'enkula bwetyo abo musobola okubakyusa, tafaayo nannyini buyinza oba mubakyusa naye kubanga obuyinza bo tebakola ki, tebabuyina. Naye bwe tubanga twagala kufuna obuyinza obwo, omulimu gwe tulina okwekolamu ogusooka gwa kununula nsi na kununula buyinza obwo kwabo ababukuuma na mmundu, ababuwambisa era ababukuumisa mmundu. Tulina okusooka tubawangule, tulwane nabo tubawangule, tweddize obuyinza obwo. Bwe tunaakoma nga tetunakikola tumanye nti ebino byonna bye twogerako tebijja kutereera. Era wenjogerera bino nga wakiri bannayuganda nabo batandise kulabira ku mbeera eri Kenya nti ebintu bisoboka. Nawulirako abamu abagamba nti Kenya lwakuba amagye tegabataawaanya. Nedda, Kenya batta abantu bayitirivu nnyo, nakati bakyabatta. Era nakati ebadde ya nguzi nayo nga batandise kugikuutira kadingidi nti bandi banga bagirwanyisa nabo. Ekitasobokera ddala era kyengezezzaako okulaga nti enguzi gye tulaba mu Uganda nannyini yagizaala agibudaabuda n'okugiriisa kugiwa ebigyongera amaanyi ye mwami Museveni yennyini. Era nendaga nti kuviira ddala nze bwe natandika okumumanya mu nsiko abadde awagira alwanirira enkola ey'obutali bwenkanya n'obubbi gy'abadde atambuza, egenze egejja nga naye obuyinza bwe bwagenda bugejja. Era ng'olwaleero enguzi yonna etandikira mu maka ge. Yatandika mpola mpola newamba bitongole bya gavumenti, newamba ebyobugagga eggwanga lyonna bye byali likoze, twekoledde awamu ebintu byaffe ebyobugagga bw'okuva edda n'edda bonna bwe twali tuzimbye ne babitunda nga balowoozesa abantu nti babitunda eri ababyagala abantu kinnoomu bakolemu mu ssente ezo bakolemu ebirala, naye nga ku nkomerero byafuuka byabali abawambye eggwanga lyaffe ne bakirira mu bintu ebirala byonna ebyandibadde bitambuza eggwanga n'obulamu bw'abantu. Ntematema ya ssente nga ntematema ya ssente yonna egwera sayidi emu, naye ng'ekyasinze okukola embeera eno okutambula nga bweri lwakuba eddoboozi ly'abannannyini maali ebbibwa lyasooka kuzibikirwa, nga ffe be babbako ssente batuzibikira emimwa, ayogera yasula mu kkomera kutuusa abantu bwe basirika balaba ababbi babalaba babamanyi, naye nga buli omu akyatidde kubaako kyayogera. Bitongole ate byandibadde byogerera abantu nga babiwamba dda nga palamenti,
abadde tamanyi nti palamenti eri mu buwambe ndowooza mu wiiki eyise yakirabye nga mwami Museveni akomyawo budget eyava mu palamenti nga ye yali agitutteyo naye olutuuka oluvannyuma n'asanga nga sente ze yali ayagala zigende mu mikwano gye nga teziriimu n'addayo azinone buwumbi 750 ne bwe baali bakateeka ku byobulamu nabo n'abuddayo n'abuddiza bwe yali ayagala babutwale.